Omugolozi wange y'omuli gino wano mu garaji ya wano. Era sawa zinatasa jugolola binene byolaba. Ali mu jugolola. Eno gye bayita panuti ensawa zino. Ali mu jikolokoka. Then amalirize ajako binegenda ko kira. Waliwo bagenda ogenda omugaya kwokyawo era n'omuliro kujja. Sawa zino ekino tukugolola emmotoka. Era abalabi bonna abalaba. Tukola bulungi emmotoka neddawo. Ono omugolozi wange bamuyita Junior. Era mu kugolola emmotoka oba yakigo kasita ogireeta wano. Bw'wasomesa wamala. Era toba kitawona munawulira ku nsomero. Era bw'ogireeta wano nga Kamada Junior ali wati wuuno. Junior ne gantereza emmotoka yange. N'obusuuzi era naye waali. Byonna bitambula bina bikolewa wano. Era walaagimaliza ogyogikolera wano. Sigamba nti ate bagolodde emmotoka ate noonya omufuuyiza era n'omufuuyizi ng'alina wano bonna. Era no wagimaliriza gadda ku ndala eri gy'olabye naye kamukogigolola. Kale kitegeeza tugenda gimaliza bamale bagifuuyire langi. Era abalabi mujja kulaba nga byonna kasiya eno ng'ebisewo bulungi byonna. Era n'agiraba gyagamba musajja Junior nga amanyi okugolola emmotoka. Buli kyonna ekikwatagana ku kugolola emmotoka bw'oba egudde gireete wano. Yange. Balabi bafa balungi aba Transmedia ne Spotlight wanene mu galaji ya Kamada tukola ebintu bingi, tukola wiring w'emmotoka Toyota tuzikolera ddala, tukola emmotoka webefunya akabenje tosula mmotoka yo olw'okuba nti egudde kabenje teweeraliikirire emmotoka waneddawo bulungi nnyo. Tufuuyira emmotoka neddawo neerabika bulungi nogizza ku luguudo abakulaba nga balowooza wakava mu bondi. Naye emmotoka yaffe wano eno tukuwa care, customer care waeri tetusuulirira bakasitoma nti oba oli otya oba toli otya, ojja ne tuteesa ebbeeyi bayakuteeseganya. Abayizi we bali nange izo omu kugwe muwulira wano eno ndi muyizi wano mu galaji naye ate tumaze opiikinga ayigiriza bulungi. Era bw'oba olinayo omwana ng'asobola okujja otwegattako wano eno mu galaji ya Kamada osobola omuleeta. Tusangibwa Bulenga ku 9 ku kikubo ekidda Nakabugo. Otuuka e Nakabugo ku kikubo ekidda mu Zion wano tusangibwa. Tukola emirimu wiring, tuyigirizawo wiring. Osobola okuleeta omwana nga ye ali interested mu kukola wiring w'emmotoka oba nga ali interested mu kugolola ajja kuyiga okugolola emmotoka. Osobola okumuleeta nga asobola ayagala kukola yingini nze Kamada abaawo asobola omuyigiriza okukola yingini. Ebintu bingi nnyo bye tukola wano eno, buli kimu ekikwatagana n'emmotoka tukikola wano eno mu galaji ya Kamada. Katulabe eyo emmotoka mwagiggyeemu yingini. Tulaba eno emmotoka twagiggyeemu yingini era eri mu process y'okukolebwa yingini. Tugenda kugiggyamu na kino ekiwaya tugizeemu ekiwaya ekirala kuba kino eno tugenda kiggyamu kyonna kuba olwedde kati waya ezimu zino zibadde zakutuka ng'olumu ezimu ziri loose nga alina emize gyekola oluusi ng'etuuka ku kkubo ne yeezikiza. Naye omugagga yasazeewo tugenda gigulira ekiwaya ekirala yonna tugiggemu wayalingi waayo yonna eddewo buto baddemu bagisibe yingini edde ku kkubo. Egenda kuvaawo ng'eteredde yingini wayalingi ng'ateredde tugenda gigolola n'okugifuuyira tugenda gifuuyira emmotoka eddewo bulungi.